Okutambuza omusalaba kutandikidde ku lutikko y'omutukuvu Pawulo Namirembe ng'abakkiriza bakulembeddwamu Ssaabalabirizi Kazimba, Ssaabasumba Paul Ssemwogerere, Ssaabasumba w'ekkanisa y'aba Orthodox Geronimos Muzeeyi n'abalala batambudde okutuukira ddala mu kisawo kya Old Kampala awategekeddwa okusaba. Okusaba kuno kwetabiddwako n'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga munnamagye yagannyuka Jessica Alupo nga yakiikiridde Pulezidenti Museveni atasobodde kubaawo. Okusaba kw'omwaka guno kukulembeddwamu bakristaayo era nga Ssaabalabirizi Dr. Kazimba Mugalu y'abuulidde ng'ono asabye gavumenti okukozesa olunaku luno okusonyiwa wamu ku basibe nga bagoberera akalombolombo k'ebiseera biri ebyogerwako mu Bayibuli. Era nga tukutambuza omusaalaba tuyinza okugamba abasibe bano bateereddwa ng'akalombolombo we kali era naffe ng'eggwanga tusobola okukatwala ng'akalombolombo. Ssaabalabirizi Kazimba akuutidde abakkiriza okuba abagumu wakati mu kusoomoozebwa kwe bayitamu n'ategeeza nti okuba omukkiriza tekitegeeza nti si baakufuna bizibu oba tebagenda kusanga kusoomoozebwa kwonna, ng'abajjukiza nti n'abantu abaali ne Yesu mu lyato balumbibwa omuyaga ogwabataataaganya wabula baakoola Yesu Kristo eyabawonya. Talemye kwekokkola buli bwanguzi obuwanisa amata ng'ensangi zino n'okusingira ddala mu bitongole bya gavumenti. Ekiseera kino ekiseera ky'okuleeta byonna tubitwale eri Yesu oyo asobola okukakkanya emiyaga egya buli kika, egyo emiyaga egy'ebyenfuna, emiyaga egy'okufa, emiyaga egyo egy'okubulibwa enguzi, emiyaga egyo egy'enjawulo. Ye ssentebe w'akakiiko akataba enzikiriza aka Uganda Joint Christian Council Dr. Anthony Ziwa asabye bannayuganda okuba omu naddala mu kiseera kino nga tuyingira akalulu ka 2026 ng'ategeezezza nti bakusinkana ab'akakiiko k'ebyokulonda okutema empenda okulaba ng'eggwanga libukaalamu emirembe wakati mu kalulu. So let us work together for unity in diversity. Difference of opinion or views does not call for violence, but rather prayer, dialogue, and mutual understanding. Ono naye avumiridde ebikolwa by'obuli bw'enguzi obuyitiridde naddala mu woofiisi za gavumenti, bw'atyo n'asaba obukiiko obwateekebwawo okuteekamu amaanyi mu kugirwanyisa, n'avumirira n'abasaanyaawo obutonde bw'ensi. The natural calamities that we experience from time to time. We still face challenge of corruption, which we have talked about in our various previous messages. The continued vice of corruption, especially in the public sector, greatly affects service delivery to the most less privileged members of our society. Retired Major Jessica Alupo ayozaayozezza abakkiriza olw'okumalako ekisiibo era n'abakuutira okusigala nga beeyisa bulungi nga bwe gubadde mu kisiibo. People of God, as we come to the climax of the Lenten season, let us continue to prioritize prayer, almsgiving, forgiveness, fasting, compassion, and service to humanity. Ku nsonga y'okuyimbula abasibe ategeezezza nti waakutuusa ekiteeso kino eri omukulembeze w'eggwanga. And for the message specifically on the release of prisoners, Archbishop Kazimba. But it is an issue, Your Grace, which we will share with His Excellency the President and indeed all the government. Omulama gw'omwaka guno gugamba nti Omukama baamuzuukusa ne bamukaabirira nti jangu otutaase kuba tufa tuggwaawo. Annette Namatovu yakusakidde emboozi eno ku KSTV Agaleero.